choba honorable chikyaliwo era honorable akyasaana okusigala nga ayitibwa honorable oba ayitibwe nga Kasasiro kubanga speaker w'olukiiko olulamba wasalirawo okugamba nti genda mu maaso ne Kasasirowo naye nga gwagamba genda mu maaso ne Kasasirowo ayine n'abalonzi abamuyita honorable tumulabye ku TV ng'omuyita Kasasiro ffe tunaddamu okumuwa ekitiibwa hausi y'eggwanga tekyalimu nsa hausi y'eggwanga n'amaka g'omugenzi gagisinga ekitiibwa kubanga omusika w'omugenzi asobola okumanya nti gano si maka ge yasikira masikire era asobola okumanya nti baganda bange nabo balina obuvunaanyizibwa ku nnyumba eno naye paalamenti y'eggwanga eddamba waliwo akakyala akagisikira akeefudde oluwodolo akafuukidde bakama baako akagumba oba bakabannaako akagumba kabajoonyesezza kabatulugunyizza kaagala okulaga eryanyi kefudde eggala essajja mu buli kimu Anita Among njagala nkutegeeza ekikubonyaabonya Bulema alitwala Kadaga yatuula mu paalamenti eyo nga yekkiririzaamu mweyo entebe mwennyini mw'otudde kubanga yali akimanyi nti yali agisaanidde naye ggwe wennyini otudde mu ntebe mw'olaba nti tosaanidde buli mubaka ayogera olabanga atakuwa kitiibwa buli mubaka wanika omukono olabanga atakuwa kitiibwa kakati mu bufunze ekikubonyaabonya olinga ng'omulema omulema nga yakutte omuntu okulwanagana naye amunyiga n'amufunyaafunya n'amekinga sure nti ayimukawo takyasobola kumweŋŋanga lwa nsonga bw'ayimukawo n'amwambala ate aba agenda mutta busi y'ensonga lwaki omulema bwe yeezingirira bw'ati muntu tayagala kumuta paka ng'amutuusizzaako obuvune obanga naye amulemazza nga takyasobola kusituka ate kumuddiza keeka kakazi ko kennyini tekekkiririzaamu nti keeka sipiika kagaana okukikkiriza nti katudde mu ntebe y'obwa sipiika kagaana okukikkiriza nti keeka nnamba emu ka paalamenti kaakati kafuba bufubi kulaga abantu bakirabe nti nze nnamba emu wa paalamenti abo b'okuba okulaga bakirabe nti gwe nnamba emu wa paalamenti baaliwo lwe baakulonda era baaliwo lwe walayira tekikwetaagisa kubalaga sajja tekikwetaagisa kubalaga boggo tekikwetaagisa kubalaga maanyi na kubajjukizanga bw'oli sipiika wa paalamenti kubanga olunaku lwe baakulonda ne lwewalayira baalimu mu paalamenti lekeraawo okusaanyaawo ekitiibwa ky'ababaka kakazigwe akalinga oluwodolo lekeraawo okusaanyaawo ekitiibwa ky'ababaka akakazi kalinga obusalabanda buno bwe baasuulanga ku nnyumba bw'obusalaba bwe baasuuliranga ku nnyumba ng'obusalabanda bunajja obwajjanga ne bukonkona abeeno gye muli bwe muyitaba mwennambu ng'ennyumba enkeera bagisanga yonna efudde kakati nako kennyini kalinga akasalabanda katugambe muli batuufu Honorable Ssekikubo yatta abantu nga bwe mwagambye era yajoonyesanga abantu ku ttaka nga bwe mwagambye lwaki yamaze kwogera ku parliament exhibition ne mulyoka muleeta ebintu ebyo singa teyayogedde ku nguzi efumbekedde mu parliament ekitegeeza ebbanga lino lyonna abadde agenda vaawo nakyo era ensonga eno mwagireese kufunira abo be yatemula obwenkanya oba kufunira abo be yagoba ku bibanja obwenkanya oba kufunira abo be yatulugunya obwenkanya era lwaki mugireese mu budde buno era ebbanga lyonna mugirinzaayo ki osobola otya okutuula mu hawusi y'emu n'omuntu gw'omanyi aliko omusaayi gw'abantu ku ngalo ze osobola otya okutuula mu hawusi n'omuntu omu n'omuntu gw'omanyi eyagobye abantu ku bibanja byabwe osobola otya okutuula mu hawusi n'omuntu y'omu gw'omanyi nti waliwo omuntu omulema nga yali mala ku lulwe naye n'obeera comfortable nnyo n'otuula naye mu ssetteeserezo era ng'omuzibikidde nabagamba nti obusiraamu bugamba so oyo yekka anywedde omwenge nti yabeera zizza omusango naye n'oyo alagiridde omuntu gye bagutunda abeera zizza omusango kakati si mutemu yekka nti yabeera omutemu naye n'oyo amuzibiikiriza abeera mutemu abange ebbanga lino lyonna lwaki temubuulira nsi nti Ssekikubo mutemu Ssekikubo atulugunya abantu Ssekikubo ataddeko abantu obulemu era Ssekikubo n'ettaka kwatudde lyali ly'abantu bataasasula ssente okusobola okubasengulako era ensonga endala lwaki ensonga eyo yabuuse poliisi n'ebuuka RC n'ebuuka kkooti nejja mu ssetteeserezo w'eggwanga ky'ogamba Ssekikubo y'ani ng'obutemu bw'oba ensonga z'akozeeyo yonna ebweru wa paalamenti tezirina kutuula mu kkooti tezirina kugenda ku poliisi tezirina kugenda ku RC wabula zirina kutuula ku nnyumba ya ggwanga
musetteeserezo w'eggwanga mu bufunzo obutemu bwa Ssekikubo nabo mugenda butwala mu komiti nga bwe mugaa nti Zaake yavumye Kinyamatama tumutwale mu komiti. Ssekikubo ataatemulira mu paalamenti nga ne bw'aba yatemulira mu paalamenti. Ssekikubo ataatulugunyiza mu paalamenti nga ne bw'aba yatulugunyiza mu paalamenti. Ssekikubo ataawamba ttaka lya paalamenti kijja kityo kubanga awozesebwa mu paalamenti n'omusango gwe gutwaliddwa wa sipiika atasomangako yadde ku kkoosi y'obulamuzi yadde okusala omusango ogw'ekitaawuluzi. Ebbanga lino lyonna lwaki ensonga eyo mugirese lunaku lwa leero ng'ayogedde ku Parliament Exhibition era taba kukwata ku nguzi efumbekedde mu Parliament. Mwabadde mugenda kumuleka aveewo nakyo. Lwaki ensonga oba omusango empaabi mugiwadde mu Parliament ewa sipiika atasomangako mateeka atamanyi nako ku by'amateeka ne mugibuusa LC ne mugibuusa poliisi ne mugibuusa zikkooti ne muzitwala ewa Amongi. Mu bufunze ennaku zino Amongi yeggala essajja erisalirawo Uganda ku buli nsonga nti anaatera n'okuteekako abasika maka g'ababaka agamu nti omusumisi Ssebukina agenda kubeera anita Amongi. Mumuwadde amaanyi bwe gatyo nti ye Kamalabyonna. MP aba atya ng'ayogera ensonga erimu enguzi erimu obukenuzi. By the way, ebintu ebizza amawanga emabega era bye batasonyiira ekisooka enguzi. Kubanga enguzi nkambwe nnyo n'okusinga obutemu. Enguzi nkambwe nnyo n'okusinga okulya mu nsi olukwe. Singa obba ekyobugagga ky'eggwanga ng'eggwanga terimanyi n'okitwala n'okitunda ebunayira oba olidde mu nsi olukwe. Singa obba ssente y'omuyi w'omusolo nga tekimanyiddwako nga togifunidde mu mateeka obeera oyeekedde gavumenti era oba ogisekeeteredde. Era y'ensonga lwaki nkugambye nti mu nsi entegeevu ekigambo nguzi tekiriiko penalty esukka ku kufa. Era waliwo Nagagga gwe nalabye oba yabadde Hongo Kongo. Nagagga yafuna ssente amanchoolo. Nagagga yakumpanya ssente y'omuyi w'omusolo yabba gavumenti. Baawunzise bamusalidde ekibonerezo kyakufa. Tewali musango munene mu mateeka g'ensi yonna oba aga gavumenti zonna gusinga nguzi ng'oggyeko ewammwe e Uganda. Kubanga enguzi eyimirirako obuyeekera, eyimirirako obutujju, eyimirirako okuzza eggwanga emabega na buli kimu kyonna kisobola okwetooloolera ku nguzi nti oyinza okukola omusango gumu gwa kulya nguzi naye omusango gw'okulya enguzi ne gusitukirako obuyeekera, ne gusitukirako okusekeeterera gavumenti, ne gusitukirako obutujju, ne gusitukirako okuzza eggwanga emabega, ne gusitukirako okutta abantu. Kubanga bw'olya ssente y'omuyi w'omusolo oba olidde eddagala ly'okwolwa abantu abagenda okufa ebbanga eryo ssente z'onaamala ng'olikozesa basooka ne beebuuza. Ebbanga ly'omala ng'obbye ssente zo basooka ne beebuuza essente zino zaalijjanjabya abantu bameka? Ti abantu 1,000 bafudde bameka? Nti gumu 2. Ani mutemu? Nti yono. Kakati n'ogamba ensonga eyo nti eri nonsense. Gwe Kasasiro oyite ensonga y'eggwanga omubaka akiikirira abantu gy'alese ku flowa ya Parliament nti Kasasiro. Olese Kasasiro avudde ku social media. Social media mwagituuma Kasasiro. Kitegeeza naawe wennyini oli Kasasiro. Kubanga nakulabidde ku social media. Yate lwaki ngamba nti kitegeeza oli Kasasiro. Already oli Kasasiro. Otunulanga Kasasiro. Olowoozanga Kasasiro. Yensonga lwaki nakugamba tulina obuzibu. Tulina obuzibu mu Uganda n'abantu abo ab'Eyerusa. Abantu ab'Eyerusa bw'oba oyagala okufaana n'abazungu kuba ekikweyerusa kufaana n'abazungu lwananga nnyo n'obwongo bwo bulowoozeeko ng'obw'abazungu. Naye kana akatunula ng'oluwodolo keyerusa feesi mukafaana n'abazungu kyokka ng'obwongo tekabwerusizza ng'obwongo bukyali bwa nkima. Bakawa obwongo bw'enkima bakasuuliramu obwongo bw'enkima feesi ne bakawa ey'enkima naye ne kalwana mbu feesi y'enkima efaananeko waakiri ey'enkima enzungu. Akemulaba akafuukidde Parliament ekizibu akamazeemu buli mubaka kitiibwa. Kale bw'oba tosobola muwa kitiibwa nga mubaka waakiri muwe ekitiibwa nga taata w'abaana. Omanye ekyo nkigamba nnyo abantu. Omuntu bw'oba tosobola muwa kitiibwa mu kapasite mwali waakiri muwe ekitiibwa nga taata w'abaana be naye kavudde eri n'enjala ezitali mu bigere.
Kavudde n'akaswa akavundu bannanga omukazi eyeerusa unyabubi. Kavudde eri n'akaswa akavundu. Ababaka bonna bakwata ku nnyindo nga kayingira kayonoona empewo kayina ebizigo bingi nnyo bye kakozesa. Kazze ku mubaka w'abantu eyalondebwa abantu. Kamuzzeeko kamufudde ekyokuzannyirako. Kamuzzeeko kamufudde ekyokoola. Ne katuuka n'okumugamba nti naawe genda mu maaso ne kasasiro. Ko kennyini kakasasiro akawedde emirimu. Katunulanga pusa etannasuna mabeere. Katunulanga oluwodolo lw'embwa. Katunulanga ekyanzi Museveni kye yabbiramu amata ku buko. Anita Mongi. Palamenti ogyonoonye. N'ekitiibwa kya palamenti okisudde olw'okubanga gw'oyagala okitiibwa ekikyo. Ekitiibwa tebakikaka muntu. Ekitiibwa kyekola kyokka okusinziira ku nneeyisaayo. Waliwo enjawulo wakati w'ekitiibwa n'okutiibwa. Abantu abamu batiibwa naye balowooza baweebwa ekitiibwa. There is a difference between being feared and being respected. You are feared but you are not respected and you will never taste on the sweetness of respect. Toliro zaako ku buwoomi bwa kitiibwa gwe kakazigwe. Tosaanidde kuweebwa kitiibwa. N'abaana ababeewaka tebasobola kukuwa kitiibwa y'oyina bameka. Bano be wazaddemu ono omu musota omulongo eyeewalula magobwe omulala mwana atunula ng'enzizi bw'oba olaba nkuwaayiriza bajjeeyo kale mu public ensi balabeko olabo batewazaala musota. Maama w'omusota omanyiira omusajja alina abaana abatambuza amagulu abiri ng'ate yabajja mu mitendera emituufu egy'okufuniramu abaana. Gwe surrogate mother eyazaala omusota n'ozaalyako n'omwana omuddugavu ng'enzizi ye gwali mu kuwalampa omusajja ow'ekitiibwa ng'oyo. Abeeko ng'ensonga ze yaleese tezigatta ku ggwanga. Naye ensonga y'enguzi gye tumanyidde ddala obulungi nti yeesizza eggwanga emabega n'ogiyita kasasiro. Gwe wennyini owunyanga kasasiro. Gwe wennyini otunulanga kasasiro. Ogende ng'omanyiira n'okufutyankanga ekitiibwa ky'aba MP, ekitiibwa ky'aba honorable olw'okuba mbu gw'oyagala okukuwa ekitiibwa. Kolerera ekitiibwa. Ekitiibwa tekizzabuza. Ekitiibwa bakikolerera okusinziira ku bweweeyisa. Ate kizibu basobola okukiwa omukazi omuddugavu ateeyerusa ne bakimma ggwe eyayagala okubeera Miss Universe. N'olaba ng'ensonga eyo kasasiro ng'omubaka omukyala simanya yaani Betty biki ye Betty anywa mu palamenti bateekewo saaluuni twekolengako tusobole okutuuka amangu mu ntuula za palamenti. Kyekyo kigenda kukolebwako yo si kasasiro kubanga tekiina we kikwatira ate kikufevalinga bufevalinzi nga ggwe omukazi ayagala ebyokwewunda nga ggwe omukazi atunulanga ttimba ejjeemu olubuto ebyo byoyagala kubanga toyagala kuyubuka. Naye n'olaba nga boogera batakkiriza ku ssente y'omuwi w'omusolo ate era ssente y'omuwi w'omusolo ng'oba osanga ye yalitaddemu ebikozesebwa mu saaluuni eyo n'ojja oyasaamirira ng'engege ensuule mu buto. Toyogera kasasiro. Kakasasiro oyita abantu kasasiro oba olowooze nti abalabi boogera kasasiro gwe wennyini nga bye wabadde oyogera kasasiro. Omanyi kibi nnyo okujja okuvuma oluyimba lw'omulala nti yabadde kasasiro. Kyokka nga gwe oluyimba lw'oyiseemu okuvuma olw'oli nti kasasiro ate abawuliza be baluwuliriza balabira ddala ng'oyo ye kasasiro. Kakazi gwe oli kasasiro ogira obugalo obwakona kalinga engalabi ya Nyanzi. Muve ku bantu. Leka ababaka bakole emirimu gyabwe mu ssetteeserezo. Oba entebe yeekuyinze gizzeeyo eri abagisobola. Wadde Kadaga yali mubi naye Kadaga yali mukyala alina okutu okuwuliriza ate okusengejja. Gwe olina okutu okuwulira naye tolina kutu kuwuliriza era tolina kutu kusengejja. Okutuuko kuwulira buwulizi mafaaya. Asiriwala siriwala. Mukazi mukulu kwebuza magezi. Bwaveeyo n'enjala ezitali mu bigere ate mutandika obbakebera enjala mu bigere. Buno obuntu obwakulira mu nnaku ennyingi ennyo ate butuuka mu bifo ng'ebyo bwagala kulagiramu boggo, bwagala kulagiramu maanyi, bwagala kulagiramu nti bwe bukamala byonna, bwagala kulagiramu nti bwe buyina final word. Kyovola abufuba nnyo okujoonyesa abantu nga butudde mu ntebe eyo. Mubukeberenga enjala, mubukeberenga enjala olaba baziwera mu bigere. Kano akajja katunula ng'ekisiimula olwedde nakati kakyatunula ng'ekisiimula. Wekatunulidde ng'ekisiimula nga kasipiika ate nga keeyerusizzaako. Imagine katunulanga katya
myaka gyako ejidda gwe Aneti Anita Amongi tiisa abo bosobola okuteekako engalo naye ffe waffe tuvuma twakulira mu kkooti we baloopa tuvuma nze ne ku mizigo navumiranga abakazi abayombo oba tokimanyi nno nze ne ku mizigo navumirangako abakazi abayombo omukazi yabeeranga akooye mukazi munne ku mizigo nga yemumanyi entalo z'emizigo ono ye maama Diana mulala ye maama Sempijja naye nga maama Diana akooye maama Sempijja era nga kigambibwa nti maama Sempijja yayagalako kubba wa maama Diana nga ntuukiira nga mugamba kikola ekintu kimu bw'ofumba ekyennyanja leero nze ndi ekitwe nti mmere bumere n'entandika okukuvumira omuntu nzija mpola kokoko maama Sempijja badde njagala okumanya maama Diana ovumanga waaki omukazi omumazeeko emirembe omukazi omulinya empindi ku mugongo omukazi omumazeeko eddembe lye kisiraane gwe va ku mukazi ono nga kyennoonya eki kujjuza maama Sempijja agenda akube maama Diana oluyinza ensookayo kwalasi maama Sempijja akube maama Diana oluyi chairman jangu era bigenda okuwunzika nga maama Sempijja bamuwadde ensalesale okuviira maama Diana ku njuwe waawo nga bonna baabanga bapangisa kati oyo yenze nze napangisibwanga okuyigiriza abaana b'abagagga okulya inikese kyobadde tokimanyi nze napangisibwanga okuyigiriza abaana b'abagagga okulya mbw abaana b'abagagga tebamanyi kulya nga bajjeeka ne bannona maama Nanca tuweeko ku yeeko ajje abeereko n'abaana basobole okulya emmere buuza nnakozesa nkakodiyo kiŋŋanzi gye yange n'engisala mangu gye bampadde nembalaga nti ate ntandika kuyammwe kyabaleeteranga pressure okulya nga mangu yeeka aleme kubalyako mmere nze nayigirizanga abaana b'abagagga okulya nze napangisibwanga okuyigiriza abaana b'abagagga okulya era ekirala obadde okimanyiko nti nze nasomeranga ku masomero abiri nga bwe mmala okukola wano emisango nga ngenda ku ddala oba mpadde saspe eri nembeerayo ngeno saspe yange bweri mu kuggwako era bweggwako nenkomawo ku ssomero olwo nina be nnavuma kyokka ate bwe nkomawo ku ssomero lino liri eryokubiri sirina ddisuulirira nnyo era nga nina okukola eryo ebirina okungobya nzireyokko mu kifo kyeri kuba n'abeeri tebamanyi nti nina amasomero abiri mu bufunze saamalako wiikisi bbiri nga sigobeddwako ku ssomero nze jjajja owange yatuuka n'okugamba dimansita omwana oyo buzzukulu ennamba ya maama we yiino mukubi dimansita bwe yayogerako ne maama wange yamugamba mukuba omwana akulema atya okugunjula n'akuba naye nga nze ŋŋenda mu maaso n'okuvuma dimansita n'agamba maama nti ono omwana omumwa yagujja ku ggwe omwana nga awaluka ebigambo omwana nga avuma bayizi banne lwalwadde ati jjajja ye kennyini n'atuukira maama n'amugamba ekituufu kiri nti omwana wa nnemi naye nga nali simulemye bulemi nze nalinga ku kitone kyange omulimu gwange ogw'omu mutwe gwe nalabirawo okuva mu buto nti yenze namalanga ebibamba abayo Yoyo Palamenti ya Uganda bwetyo Speaker Anita Amongi bw'agiyisa nti ababaka tebakyaweebwa mu katiibwa wadde kasita toyogera ku nsonga egasa eggwanga lina okutwaliza wamu akulabanga by'oyogera ebitaliimu makulu twamulabyeko olunaku lw'eggulo ng'abo beefuka ne Honorable Ssekikubo kubanga Honorable Ssekikubo yayogeddeko ku nguzi efumbekedde mu Palamenti ng'esibuka awo n'esaasaanira eggwanga Speaker Anita Amongi olujjudde lw'ababaka banne yamugambye kimu oli wa ddembe okwogera kasasiro oyo yenna gw'oyagala naye ng'ate waliwo ensonga ezireetebwa ku ffe ya Palamenti mbutuufu nga tezinazigasiza ggwanga Uganda ezo basobola okuziwa obudde ne baziwuliriza ne bazidisikasingako ne weebuuza nti kati zino zigasizaawo eggwanga Uganda wabula wavaayo abantu abazira kisanga abo abalumirwa bannayuganda basasula emisolo ne bagamba nti bannange enguzi ng'esusse twogere ku nguzi eyogerwako abantu nga beemulugunya ku nguzi eva mu Palamenti wano lwaki tetugidisikasingako ne tusala amagezi gena gimalawo tutya omukubiriza Palamenti yennyini Speaker Anita Amongi ng'adda ku babaka banne nga voola kubanga akimanyi nti ye mukama waabwe ye Speaker naye ng'ate wa Speaker bwamuweebwa nga naye mubaka wa Palamenti kubanga okubeera Speaker olina kusooka kubeera mubaka kitegeeza nti bali ku level y'emu ne babaka banne bayisaamu amaaso wabula ye alabira ddala nga ye ali waggulu nnyo alowooza yalondebwa ggwanga lyonna okubeera Speaker wa Palamenti naye ng'ate naye yalondebwa constituency emu yokka ng'ababaka abalala bavoola kitegeeza nti kati mu Palamenti bw'obeera ng'olina ensonga gy'oyogerako olina kusooka kwebuuza Speaker enaamusanyusa ngireete oba enaamunyiiza ndeke gyogerako batya nnyo okunyiiza Speaker
okusinga okunyiza bannayuganda bonna abasasula emisolo. Byabo bolaba nga bakola ebisanyusa sipiika, teweerabira nti ate byo biba bikaabya bannayuganda bye bibafudde okubeera abaddu mu nsi eyaabwe, nti okulya ensimbi y'omuwi w'omusolo kizza Uganda mabega. Bannayuganda ne babonaabona nga ababende ku musabo, ng'emisolo gyabwe gye basasula tegibagasa. Buli kantu ne kateekebwako omusolo kubanga bo baagala okweyongeza ensimbi empya n'enkadde, basanyuse embuto zaabwe ne famire zaabwe, nga bannayuganda obukadde n'obukadde basigadde bakaaba.